Batwa kugagano TV chokola kisingo kuba ekyakabi akade kano kenyina manya abakatumba Fred tutuzolwe embera eriwo mu gwanga ate nga teri mu gwanga wokka ni munsi yonna kitegezo okutwaliza awamu nti abaana bagenda ne batakabana oba ne bagenda okunonya akasente emitalo w'amayanja bagenda okunonya akasente ate akasente ako bakafuna ne bajja nako ate ne kifuuka kizibu musanze omwami agenda kubaatubuulira buzibu ki bwe yasanga lwaki kiri bwe kityo n'embeera emuleese wanagenda kuba agitunnyonnyola nti akasente ate ke yafuna emitala w'amayanja kamufuukidde ekizibu tamanyi kyakuzzaako abirowooza tabitegeera ate nga yateekamu amaanyi mangi nateekamu obudde nayonoona ebiseera okubeera nti akola akasente naye kati kamufuukidde ekizibu tamanyi kyakukola era tamanyi ngeri kikyayinza kubeera ng'akola ki ng'ayambibwako se ogenda kuba otubuuza kamanyi amanyansi Alex ntwala omukusabira okwebasa abalungi abatulako Kugagano TV olunaku olwaleero oba ensonga lwaki ndiwano kusabye wano naye nsooka okwebaza media yonna yonna olw'okunkyaza wano era ne host kwebaza nnyo bambi okumpa akachansi kano okwogerako eri abantu bonabona abatulaba ku TV yaffe eno eki okay buzibu ki lwaki oli wano ensonga lwaki ndi wano esookera ddala esente zino za Oman ziba mu Oman era nga kana akasente kolaba kaliko nti Central Bank of Oman Central Bank of Oman kaliko half rare ngezezaako okutambula mu ggwanga lyaffe ino Uganda oba kyeza sente naye buli wentuuka bangamba nti oba sente zakwako awo bangamba nti zikyaliko kwegamba kwekuyitira wano ku TV wano nsobole okunfunirako oba okuyisawo omulanga gwange nsobole okufuna obuyambi bambi sente zisobole okukyenyigibwa okay kakati kyenjagala okusooka okumanya sente zino simanyi zizitowa kyenkana ki sente zino ndabako half real ngera bwokyogedde ziba zizitowa kyenkana ki akasente nga kano akasente kano nange era zezimu ku nsonga lwaki nzize wano olw'ensonga nti brother wange yagenda ebweru yagenda n'akola bwe yagenda okukola n'akomawo nti bwe yakomawo ndowooza bakamuwanga akasimu yagamba naye n'akaleka ewaka kati bwe yazireka ewaka nayagala okutandika ku projekiti ey'essomero n'angamba alina ku Facebook n'angamba nti genda ewaka mu kitundu gyasangayo sente ezo nakola ki kwe kugenda n'ozisangayo kwe kugenda nenzisangayo naye ngezezaako ntambudde Kampala nasookerako awo emukono Forex Bureau ne bangamba nti oba zaagwako gamba simanyi kituufu kyenyini omulungi aliyo atulaba ku TV yaffe eno enungi watuuka mu Forex Bureau bagamba zaagwako abamu bangamba zaagwako ate wegenda kawala bagamba zikyali bw'osuubira sente zino zonna ng'obadde ozibaze n'ozigatta zikukolamu ki atulaba asobole osirako obulungi zonna zikole boti sente zino za mirundi ebiri waliyo zino then waliyo nakana popular Central Bank of Oman 100 is 100 baisa nako kasente we kati kwati mu popular bulinga chenda munana then buno sign buli 15 buno bulimu sente mmeka simanyi kituufu kyenyi naye nsubiramu akasente kubanga abantu ye yagamba nga wamunyonyeramu nti oyagala bizinesi abisi mwandikoze ng'essomero wamugamba era nakulagira we yatadde sente ye yagamba zirimu sente nga mmeka okusuubira nga bozirawo nzito mu kusooka yali angambye ng'obukadde nga kyenda eza Uganda ati bwe yali angambye nange olwangamba bwatyo nensitukiramu nengenda wa Kampala nasookera mukono awo nengenda e Kampala naye nga buli wentuuka bwatyo bagamba omaze nazo bbanga ki okuva yazikulagirira zigenda kuwera emyaka ng'ebiri ogambye wotuuka abamu bagamba zaggwako ate abala bagamba kweziri abagamba kweziri ki kye bakugamba okukussaako abamu bangamba nti pozi ng'ogenza eri yennyini mu Oman yenyawo osobola okukola ki olina zikwata n'ozizaayo mukama wange nibazikyusa nosobola okufunamu akasente kulina okubeera gikola ki eri mu nsi yennyini okuddayo oyina essuubi eriddayo okuba n'okugenda era sigwe wazireeta muganda we yazireeta oteeserese kukola otya era oyagala gavumenti nga gavumenti ekuyamba etya mu kino anti gwe gw'omulanga lwaki nzize wano asobola okufuna obuyambi oba yenayina atulaba
Kano TV asobola okutukwatako sente zosobola okutuuka amagezi gonna amanyi sente we bategeera sente zino zifaanana bweziti nga wali okozeeko mu Oman sente zifaanana bweziti kati gwesobola otubulira nti zo zenkana bweziti zirambe sizitegeera nti zino zirimu bweziti kuno ndabako half real otwaliza awamu kuliko Central Bank of Oman 100 bayisa oba kati ebiziba zituwa kyenkana ki tusaba ategeera ebya sente era tulaba kugaagano TV kyogenda okutukolera kimu okutunoonyako omwami ono abeere ng'asobola okubeera nti ayambibwa mu ngeri zonna naye waali tateredde bizinesi tetambula ate nga muganda we yali yamanyi nti bwe bakikwasaganyiza kiwedde bagenda sobola okuvunyisa sente zino bwe batuukira okugula amasomero babeere nga buli kimu kisobola okutambula obulungi mu ngeri zonna sebo singa kiba kiganidde ddala muganda wagenda ko mawazi kime oba gwe ennyini ogenda zisitula ogende na passport muganda wange gwensuubira ajja kuzikima namugambako nti ngezezaako emirundi mingi nebikola ki nebigaana akomawo ddi era yaddayo akomewo nga siyawusere n'abasajja bano abagamba nti sente zino zaggwako okizuba nga kibagamba kituufu nga kituufu zaggwako ogenda kukola otya era muganda wosubya kinamuyisa kitya masina kyakikoera era ngenda mulira bulinzi akomewo afune solution nayo security olina yenkana ki kuba sente zino ziba nyingi nga zirimu kadde 9 nga zivunjisiddwa ate ng'ozira zo zonna nga bwe ziri bwezito security olina yenkana ki bayi simanyi kito just mpade nga lwawunifiga mpade nga lwawunifiga first and foremost omuntu singa obeera ne sente zino not exposing a lot of collection nesa chuite ngagu singo baguliza singa obawo omuntu wakati waliwo abatula kugagano TV nga yaveeyo nakomawo wano ninga kadde konna kimanyi kyaddayo mu Oman nga asologera n'ensente zino n'azifunyisa singa ziba nga zirimu obukadde nga 9 era bugezezaako kuteebereza nagamba ze nkwama akasente bekati nga womanyi nti bino byansobulugana agwama obukadde bwange 3 oba 4 okuluutyawo ki ozimuwa n'agenda nazo oba olemerawo n'ogamba nti paka ngaafunya azifunyisa nga mpa 9 gabwe sincere speaking is just negotiation. We negotiate, we talk, can come on a round table and we discuss. Yeah. And we shall come up with it. That's solution. Yeah. Nkitegedde bulungi forex bureaus eza Uganda kitegeeza nti wali egenda kukozesa sente bwebagamba wali yayagalako era byakolaki byagamba Bank of Uganda batugamba nga ddala sente bazisasigalangawo ne bagamba banka sente ziweddeko tusitole mu Bank of Uganda okitegeeza tukikwasa nayo tuwagenda byoko nubogazi sente za gwanga lili n'okwade za lili mu kwasaganya ebya sente mu gwanga lyonna munyamye mutya togendayo basebo ne banyamo mbe basebo basebo ina batwa kugagano TV omwami ono yitaga kuyamba aina idea ku sente zino ng'omanyi wezisobola okuyita ne zivunjisibwa n'abeera ng'asobola okufuna obuyambi kikwasaganye abeere ng'asobola okuyambibwa mukwasaganye mwagambe ne mubanga musobola okuteesa ne mukagabana akasente naye ng'agenda kufunamu sente kisobola okubeera nga kitambula bulungi zonna mbebasabebasako kenyini atulaba abeera ku Kagano TV mu ngeri zonna nokikwasaganya wakiziga okuba nga kitambula tubagabugami tebatuusaako ebyakabi amawulire agakagwawo amapya ebyenjawulo ebitaasa eggwanga era nebiyamba abantu sekinumu okubeera ddala ku muntu owa wansi okutuukira ddala ku gwe mumanyi nti at least yalina wakoze ki watuse Kagano TV tukyaweereza mu mbeera zonna wabula teweerabira mu ngeri zonna okusharinga ng'ofunye video eno sharinga likinga kwasaganya ekintu kyonna tubenga tusobola otambula obulungi mu ngeri zonna nga kisobola okuba nga kitambula ogamba mukulu wo mwakomunikatinga naye nagamba nti sente yazifuna era yakulagirira we yali yazireka sente zino zennyini mukadde ako yakugambira ekintu ekyo mu nsawo wali olinamu sente mmeka walinamu lukumi otambula otya waliwo distance yegana kyokuva weyakugambira ekyo nogenda olwazikwata bwenti nga buli muntu anetolodde mutya nga saagala muntu yena yena kumusemberera ng'olabanga akutegwanga mu ngalo n'ogamba mase buli kimu kiwedde ogenda mu forex bureau esooka wagendayo unagendayo it was
nga wayisewo ennaku mmeka olwofunye olwo olunaku lwenyini olwava sawa zalinga musanvu awo kati ezalinya booda okuvaawo okugenda ku forex biro zo wazijjawo kuba omukubiro waate osigaza walinyamu booda wayo mukwano gwange yali awo namuza ku mabbali nengamba ekintu kikoze eki nomugamba omutwalo ngenda kuweera toyogera bingi gwempa naye otoka ku forex biro nonyonyola nenyonyola bakatekayo went bakakutema nakantema nti asino tezichenjingi wano gende Kampala nengamba obotya ogenda e Kampala osobola okukyusa sente muganda wange akola musomba awo nengenda nemulira mu ddiiro musombe supermarket wa teyaneyungako nakuwambeka oba mwagenda naye olwamukuyitira mu ddiiro olwandaba bwati nangamba atondeka mwagenda nga mumanye ekigabo kigatambula bulungi twakwata na boda buli omu yatula buli omu yatula ku yiye netuka eyasooka nebatugamba waliwo twasooka batugamba nti akamu lwamu emitwalo abiri nogamba kyekyo netugamba tukikubye ate wano okiraba ati olwa netuvaayo netudda eno kumabali mutubale olwaddayo ne batugamba bannaye yisaamu okugenda okukebera ebigezo naye twabalasaddeko linnya transport gwe tutaddemu kabitudde okuva muwaye nemukono ngaebintu biganye buli muntu ngaatulula ku mwakola mutya ambulaansa wange lwakuba nti yalimu akasente era yagwa mu loosi nemukomawo bonabona twakozesa emitwalo nga gyali mwenda kunaku olenyini mukosa boda ate amanyi mukadde ekyenda emitwalo mukadde muli ku bukadde ekyenda lwali nga tukiguddemu kakati musulawa kuulu mwakomawo mukono kati wenakomawo naye era twasitinga muntu yerayina kubanga oli yangamba nti entebe esente zibasobola kukola ki muganda wamwesiga otya kuba already wangambye wali tolina gwesiga akaddako nga sente ozikutte ne muganda wange samukiza kwata ku baaga ebaaga nze nagikwata era nga ngiteeka mu maaso bwenti kati wali osobola okwesiganga nagwe kennyini oba naye wali tewesiganga nagwe kennyini nga naye weetya the fact nali mbazisa bwenti singa sente ezo mba zijjeyo okuvaayo bwenti teri yantegete ngenye nandikomyewo omukono naye wandikomyewo omukono nandikomyewo naye the fact sandisuzera na oba wantambuza bigere nga n'ababondo batya engeri baaga gyali wano nakisobola kukkiriza nga njikute bwe kati polo tewagwamu maanyi oba amaanyi gakuggweramu ddala sagwamu maanyi n'omanya nti kijja kwabika entebe kubanga nze kuvadda nadda I don't give up until the apex bwe bakugamba entebe n'otegeera nti ekisaawe ky'ennyonyi we batuukira abava ebweru n'omanya nti awo kijja kwabika kiggwe ofuna akuwamu kina kyamusa tuyita eriyo entebe oyita kubanga I consulted nebuzako abantu ab'enjawulo nkozere wangamba entebe babuuza ibuuzo kino na kino ogenda ogyawo oti ate nga gugwe bakoze eki gugwe bakutte tewagenda wenakomawo nasooka neetuula olwatula bweni nasooka olwo lwenyini wafunye sente naye nga muganda wange ayagala tugendewa entebe kubanga olwedi amaze oteekamu sente ze reality ateekamu sente ze okitegeera ayagala sente ze zikomewo okitegeera kati wayitawo ebbanga entebe ekituufu saagenda sooka oliiteko olunaku olwenyini wafuna sente mukomyewo e Kampala abaganyo zivunjisa okitegeera sente ezo zasulawa ensawo yasulawa sente zasula mu nyumba saidi ki yonyola oteeka ensawo omukadde awo fact yali omutwe gye nguteeka nasula omufaliso bwetegeeyo naye ngamba teri ensawo yali tekunyiga nga nogiwulira togiwulira kubanga nali manyi nti obwavu bw'ekika bwonabona bukoze ki bugenze amaanyi nogakuggwamu n'ogamba kati biwedde n'otuuka n'okutuuka akaseera kano ng'ozze ku gaagano TV okubeera nti eggwanga lisobola okulaba bakuyambeko yali mbeera ki kaseera kyako wakkiriza nti kati biganye nno onakkiriza nga biganye kubanga nagezaako abantu abamwera waliyo omusajja adiringa kwegamba aliko n'abanene namutwayirako mu kusooka namukulirako naye muwendo sikyakujjukira buli akasente ki esente zirimu era naye ne bamulifaalinga ntebe okitegeera awo nengamba nti ekitegeeza essuubi likyaliyo liri ntebe kyova sagwamu maanyi okitegeera kati nakiwamu ttayi omwali mugenda osimba essomero kuba puroguramu yali yali yasomero mwali mwafunawo ettaka oba wakwata ku sente zino n'osooka onoonya awali ettaka noga bwenzifunjisiza ngenda bwenyesasula busasuza ettaka weeriri ewaffe
umali mgendo sibese kati uko plan ya mitayimbwa webityo sana afuna ati abe tono sikabana ntegera webityo atulawa yembera asimba sebo ne banyabo okutwaliza awamu Gagano TV tukyaba wa buli kimu naye omwami ono tumuyambe abere nga asobola ayina obuyambi bwonna woyina amagezi ku sente zino nga bw'oziraba mu ngeri zonna tukwasaganyisa wamu abere nga asobola okukola ki asobola okuyambibwa tumuyambe essubi alina lingi nnyo mu sente zino zatamayindi zinaatereera oba tezitereere agenda okuddayo osobola okujja ne mwogera n'omwami ono ng'oddayo mu Oman nimukwasaganya akasente n'omwamu akasente gunoogere n'okwasaganya ekibiina nga kisobola otambula obuki obulungi atraba ebali ogwanga ne mu ggwanga Uganda subscribinga likinga omukutu gaffe ogwa Gagano TV bikimu kibenga so tambula obulungi nawe yetaga amawulire agakagwawo amapya na buli kimu olumba bulumbi mu Gagano TV bikimu ne kibenga so tambula obulungi amaya simola Katumba Fred go n'amawulire tukyagabawa nga bwe kiziko okuba akikola ki kitambula tumuyambe naye obwavu si bulungi yali alina 10 n'ayongera osaasaanya endala ne gavumenti ogyogeddeko okuyamba bagamba wena wosinzira okubanga olaba Gagano TV munsi oba munsi bweru wonna wotudde wega kutuukiddeko sharinga likinga kibenga so tambula obulungi mbagala nnyo abali mu Uganda lya Uganda ne munsi yonna twaliza amanya Katumba Fred mwebale kubako kimukola kisinga okuba ekyakabi